Oluvannyuma lwa President Milton Obote okumwamulwako ne General Idi Amin Dada mu January wa 1971 amagye gawa ensonga 18 lwaki gasazeewo okuggyako Obote era ng'ekiwandiiko ekyaliko ensonga zino kyasomwa ne Warrant Officer 2 Samuel Fred Aswa ku Radio Uganda era nga kino kyasomwa ng'ennaku z'omwezi 25 January wa 1971 nga wayise essaawa mbale bubazi nga bano bamaze okuwamba gavumenti. Kiwandiiko kyali kigamba nti waliwo obwetaavu okumwamulako Milton Obote kubanga embeera yali esuuse era ng'ensonga esooka gye baawa ye y'okubeera nti abantu baakwatibwa nga ne baggalirwa ng'ate bangi baali nga tebalina misango. Pointi eyali ey'okusatu yali yakubeera nti tewaaliwo ddembe bantu kubeera nga bavaayo kwogera ku nsonga za byabufuzi ssaako n'ensonga ezibaluma. Ensonga eyali ey'okuna kwe kubeera nti abantu bangi baafiirwanga ebintu byabwe ssaako n'obulamu bwabwe ng'okutwalira amateeka mu ngalo kweyolekanga buli lunaku nga kw'otadde n'obubbi bwa kkondo kyokka nga tewaabeerawo kikolebwa kubeera nga bino biyimirizibwa. Era nga Amini bwe yawamba ebikolobero bino byakendeeramu weewaawo waayita kumpi omwaka gumu gwokka ate ne bibalukawo waawo waayita kumpi omwaka gumu gwokka ate ne bibalukawo buto nga bino okuddamu kyaddirira oluvannyuma lw'abamukwatammundu okulumba Uganda nga basinziira Tanzania era ng'ekibinja ky'abamukwatammundu abaalumba ekitundu eky'embalala ky'ekya Front for National Salvation oba mu bumpimpi FRONASA ekyakulemberwayo Yoweri Museveni nga kulira mu kitundu ekyo ekyankole. Era nga Mbalala baamulumbira kumu n'ekitundu ekya Laakai ng'ennaku z'omwezi 16 Septemba wa 1972 kyokka nga ku mulundi guno amagye ga Idi Amin gaali bulindaala nga bakwatammundu bano baabazaayo nga Nabugisi mufungize. Mu kitundu eky'embalala abakwatammundu bano baalumba balakisi ya Simba era nga amagye gaasobola okwerwanako abamu ku bakwatammundu ne battibwa kyokka nga balala baakwatibwa eggye lya Uganda Army. Paaledi yateekebwateekebwa mu balakisi eno eya Simba nga kakati yeyitibwa Mbalala balakisi era nga paaledi eno yali yakulaba nga abantu ba bulijjo bajja banokoleyo abamu ku bantu be baali bamanyi abaali bava mu kitundu ekyo ekyankole. Amazima gali nti abantu ba bulijjo baasokolayo abamu ku bantu be baali bamanyi era nga kino kyayambako ab'ebyokwerinda bya Amin okwongera okukola okunoonyereza era nga abamu be baakwata bagambibwa okuba nti baali balina akakwate ku bakwatammundu bano kwaliko abava mu lulyo olulangira olw'obwakabaka bwa Nkole. Era mu kaddaako empapula z'amawulire okwali Uganda Agas ssaako ne munno baafulumya ebifaananyi by'abakwatammundu bano era nga n'amagye gaayisa ekiwandiiko ekirabula bannayuganda obutagezaako kuyamba bakwatammundu bano n'obutagana kubawaayo eri baabuyinza. Era bwana Amin yafuna musajja w'omusirikale yali amukkiririzaamu nga nzaalwayo mu kitundu ekyankole era nga gye yakulira. Yali Superintendent of Police Lwakanengere ng'ono yakola butaweera ng'akolera wamu n'amagye ssaako n'aba State Research Bureau era nga bano baalondola ssaako n'okukwata abaali balina akakwate ku bakwatammundu abaalumba ekitundu ekyo. Era ng'okunoonyereza kuno okwakolebwa kyaviirako okukwatibwa kw'omulangira Patrick Ruhinda ngono yali mutabani w'omugenzi Kabaka wa Nkole Charles Gashonga era nga State Research Bureau ono yamukwata ne Charles Kakulu mu Desemba wa 1972 era nga kigambibwa nti n'okutuuka olwaleero bano tebaddangamu kubakubako kya mu lubaale. Wabula abakwatammundu abaakulemberwa Yoweri Museveni bwe baakwata obuyinza bano baateekawo akakiiko kakola okunoonyereza ku kutyoboola eddembe ly'obuntu okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'Ekumi 1962 okutuuka mu January ng'ennaku z'omwezi 25 1986 era nga akakiiko kano ssentebe waako ye yali Justice Arthur Odo. Akakiiko kaatandika okukola emirimu gyako era ng'ennaku z'omwezi nga 3 August wa 1988 baatuula ku International Conference Center nga kakati yeyitibwa Kampala Serena Hotel. Bano baawuliriza emboozi ekwata ku ngeri omulangira Ruhinda ssaako ne Kakulu gye baakwatibwamu era ng'emboozi eno eyaginyumya ye mulangira Fred Gasonga ngono ye muto w'omulangira Ruhinda eyakwatibwa era ng'ono mukadde we yabeerera mu maaso g'akakiiko yali wa myaka 38. Gasonga mu kuwaayo obujulizi eri akakiiko kano yali mujulizi wa 129 era ng'ono yategeeza nti yali alaba bulungi nnyo basajja ba Amini we baakwatira mukulu we era ng'ono ye yali Kilaaka ku Ruhinda and Mulira Advocates muganda we nga yali patina waayo. Okusinziira ku Gasonga agamba Ruhinda yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 22 Desemba wa 1972 era nga bamukwatira mu offices za Ruhinda and Mulira Advocates era nga basajja baali basatu nga bambadde engoye eza bulijjo
ng'era buli omu alina emmundu ekika kya pisito. Bano baategeeza nti beetaaga Luhinda ssaako ne Kakulu okugenda okukola statement. Wabula Luhinda n'ategeeza nti ayagala statement agikolere mu woofiisi ye. Abasajja ne bagaana ne bamukwata Luhinda ssaako ne Kakulu ne babakako okuyingira mu mmotoka eyali ekika kya Fiat Saloon nga kkala ya bbulu. Era abasajja bano ne bategeeza nti bano babatutte ku Jinja Road Police Station. Wabula nga ne buli kati bano tebaddamu kubalaba. Gasyonga yategeeza akakiiko kano nti Luhinda mukulu we yateranga okufuna amasimu okuva ebweru w'eggwanga. Weewaawo ono teyategeeza amasimu gano gaali gava mu nsi ki. Era ssentebe w'akakiiko Odal n'abuuza Gasyonga ono obanga alowooza Luhinda ono yakwatibwa lwakubanga yali afuna amasimu okuva ebweru w'eggwanga. Gasyonga yategeeza nti takakasa bulungi, wabula kye yali amanyi nti amasimu gano gaali gava eri John Wycliffe Kazoola eyatambulanga ennyo ng'agenda e Bulaaya. Kazoola ayogerwako yali ali mu kuzimba nnyumba mu kitundu eky'Embalala era nga yakubiranga nnyo Luhinda ne Kakulu amasimu ng'ayagala bamutwalire ssente ewuwe. Ssentebe w'akakiiko Odal yabuuza Gasyonga oba yagezaako okunoonya mukulu we Luhinda oluvannyuma nga amaze okukwatibwa. Kyokka Gasyonga yategeeza nti kino teyakikola kuba naye yali atya ng'alowooza ayinza okukwatibwa n'abuzibwawo. Mu kusooka Gasyonga ono yali era ategeezezza akakiiko kano ng'abamu ku bakulu mu magye ebiseera ebyo okwali Brigadier Moses Ali, Major Onzi ne Major Isaac Mariamungu we baagendanga ennyo ku ofiisi za Luhinda okumukyalirako kubanga baalinga ba mukwano. Gasyonga era yategeeza akakiiko kano nti mu kiseera Idi Amin we yalangirira okubeera nga kampuni zonna ezaali mu ggwanga lino zifuulibwa z'Abannayuganda mu 1972, ekitebe kya British American Tobacco mu ggwanga lya America kyawandiikira Director wa British American Tobacco yali akulira wano mu ggwanga lya Uganda nga ye Kazoola asobole okwogerezeganya ne gavumenti balabe engeri gye bashiyalinga bizinensi eno. Wabula ebbaluwa eno yali tennatuuka ku Kazoola n'ekwatibwa ku positi mu Kampala era ab'ebyokwerinda ne bagiweereza eri omukulembeze w'eggwanga Idi Amin. Gono ye yayita Kazoola gye yeewozeeko lwaki alina akakwate n'Abamerika abaagala okuvuunika gavumenti ye. Kazoola yagenda ku ofiisi ya President Amin n'amunnyonnyola enkolagana gy'alina n'Abamerika nga bwe talina akakwate konna ku kuvuunika gavumenti ye. President Amin yawuliriza okunnyonnyola kwa Kazoola era bw'atyo n'amuleka n'alya butaala. Wabula nga wayise ennaku Kazoola ono yadduka n'agenda mu buwaŋŋanguse mu ggwanga erya Kenya. Wycliffe Kazoola ayogerwako ono abeera kizibu wa First Lady Janet Museveni. Bungereza bwe yalaba nga President Idi Amin atadde akazito ku ggwanga erya Kenya bakomyewo Kazoola wano ne basalawo okumuwa obubuddamu. Ekiseera nga kiyiseewo Kazoola ono yakomawo wano mu ggwanga era nga mu 1987 yalondebwa okuba National Resistance Council ng'akiikirira Lushenyi. Era nga mu 1996 ono yeetaba mu kalulu era bw'atyo n'awangula Mr. Lukutana ku kyobwa MP wa Constituent Assembly. Wycliffe Kazoola ono yafa mu 1998 ng'ekisanja kye tekinnaggwako era akalulu ne kaddibwamu Mr. Lukutana n'akawangulira waggulu. Era ng'ono yawangula mutabani wa Kazoola Charles Bahama sako ne Mr. John Ahumbuukire. Era ng'akalulu kano kaali kavaawo mpitewo wakati w'Abanyankola abaali abalunzi n'abatali balunzi. Era nga Lukutana okuwangula kyali kiraga nti Abanyankola abatali balunzi akalulu be bakawangudde. Era mu kiseera kye kimu Mr. John Wycliffe Kalazalwe era ng'ono alina oluganda ku mukyala Museveni we yali attunkira ne Mr. Patrick Baliku eyali ava ku ludda olutali lwa balunzi nga balwanira ekifo ky'obwa LC5 obwantuŋŋamo. Era nga akalulu kagenda okuggwa nga Mr. Kalazalwe ekifo ekyo akiwangudde.